Sedduge wuyo oyagala kunga nti president yaleta la Sedduge oba jjajja Kasimu na Kibinja tasobola kulaba Sedduge wuyo omulaba Sedduge mupozinze bulungi nnyo kamukuletere mu full swing oyo Sedduge wuyo Sedduge omulabye mpozinze mbopozinze gwe yala kungamba Sedduge bate bamulaba nti wali wuyo mupozinze mwawo aya basi tugende mu maaso kasa waliwo n'abakulembeze abalala aba PFF mukama wange nange nazze ne gavumenti eya Uganda empya omonga mwe muli nakulira Parliamentary Front Leader of Opposition Right Honorable Joel Senyonyi omuziranyonyi mwe muli nandibadde nsooka omumyuka wange mu kitundu kino kya Buganda Alhaj Muhammad Mwanga Kivumbi mukama wange nazze ne musajjayo omunyolo David Lewis Rubongoya Ssaabawandiisi w'ekibiina kyaffe nazze ne muzzukulu wa Kayiira era mukulu wange Nyanzi Fred Sentamu mukama wange nazze ne ba MPs omuli Honorable Sewungu omuli Honorable Kirumira ng'era oyo imaamu wa Parliament kansabe bayimirire gwenyanjula yatuula mukama wange mulimu Honorable Mulima Mayoni ow'emukono mulimu Honorable Abubakari Kawalya ow'erubaga mulimu Honorable Muwadanku Nyingi ngo yankiikirira aw'ekyadondo mulimu Honorable Sekitoleko Robert mulimu Honorable Kalwanga era mukama wange kyetujje tufuneyo kirasiti boni bakiyita Jaideni naye ng'amanyi amatuufu ye Elias Nalukoola Luyimbazi ow'Ekawempe mukama wange ababaka bangi wali abali erudda eri nga mwe muli Honorable Nsanja mwe muli Honorable Alan Sewanyana nga mwe muli Honorable Nyeko Deriki nga mwe muli Honorable David Serukenya nga mwe muli ne Honorable Balimwezo Nsubuga mulabi ayambadde enkofiira mpulira nti alina n'ekifo kyalamuza naye mukama wange sijja gendayo mwe muli Honorable Brenda Nabukenya era ssebo mulimu Honorable Namugagoleti ow'Emawogola Honorable Nalwima Betty Etho nga yatwala mu Wakiso mwe muli Honorable Nantongo Fortunate ow'Ekyotera mwe muli Honorable Alan Mayanja Sebonya Honorable Kanyike Evans era mukama wange mwe muli ne Honorable Shamim Malende nga yatwala mukama wa Kampala bangi nnyo abalala sibalabye naye mukama wange olw'obudde nsaba onzikirize nkomaawo neyazanyo neyazege assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kati ndowooza okitegedde there wasn't any mistake tewabadde ensobi yonna okujjako abatali baganda batajja kite era ndabye abatali baganda nga bakibuukidde bali ku TV ne ku radio kuba tebategeera baganda ebakola nabagamba omuganda muzibu nnyo ate akwasiza ku mmere ye guno omukolo singa tegwabadde kibuli baade bagenda kwenda osinga mpuuga de marusoge era kyobula kyaliwe ye yakoze nnyo ekyamaanyi okuva omukolo gwatandise era yesobodde omumentioninga wenkubuuliza nti oyagala kuŋŋamba nti mufuti yali tamutegere nti waali eyatuwadde kutuba tasobola kumanya nti waali Sekamwa yennyini yatasobola kumanya nti waali